ho jako akawuwo. Kyabazinga wa Busoga William Wilberforce na Diope Gabulo wokuna alaze obwennyamivu olw'ekirwadde ky'omusujja gw'ensiri okweyongera mu bitundu naddala ebya Busoga nga Kyabazinga agamba nti omusujja gw'ensiri gweyongedde mu bitundu bino era wano wasinzidde okusaba abantu okukozesa amalwaliro naddala ga gavumenti okufuna obujjanjabi mangu ddala. Kyabazinga okwogera bino abadde atongozza eddwaliro lya Healing Faith erizimbiddwa bamusigansimbi mu bitundu by'e Butondo mu disitulikiti ey'Ejjinja. Ate nga bano Busoga ife namba isatu mu baganda baife mu bantu baife abali kufa obulwaire buno obw'ensiri omusuuda obutubitirirewo. N'olwekyo ndibakubiriza mwide mwirwalira ife lino abayidandabe ate babakobye alijja okubayidandaba bwereere. N'amalwaliro aga gavumenti byona mujjeeyo balina kubayidandaba. Eddwaliro lino lizimbiddwa ku mutindo ne liteekebwamu n'ebitanda ko n'ebintu ebirala ng'era ligenda kusinga kujjanjaba musujja gwa nsiri. Twasalawo batuyita minisitule ey'endawulo ey'amaanyi n'eyawekitiibwa Munaaba tusobole okwogera ne minisitule egamagana ku nsonga y'amaanyi batuyita mu national water tusobole okuddusa amaanyi mu kitundu kino kwirwaliro lino niimwe abali wano mwena muganyirwemu. Era omulimu guno gwakolebwa looza amaanyi okugabana. I would like to inform you that I was recently recognized as the national champion for the fight against malaria due to my work and advocacy to stop malaria. Okusinziira ku Ssenkulu w'eddwaliro lino Kali Segna ekitundu kya Butondo kikoseddwa nnyo omusujja gw'ensiri wagamba nti webasinzidde okulaba nga bayamba ku bantu mu mbeera eno. And I'm the executive director of Healing Faith. And when my youngest child was a baby at the time, when we first moved to Uganda 10 years ago, he came down with malaria. And as we were getting him treatment, and I was scared as a mother for him, and it broke my heart for all the other mothers that I had met that had lost many children to malaria. And I decided that day that if we had access to medicine that could prevent the deaths, that all children should have access to that medicine, and all people, and that it should no longer remain the number one killer of children. So I just set out to first educate and provide nets, and then we had the funding come our way to build the first malaria center, and now this will be our second, and hopefully there will be many more to come so that no Ugandans are dying from malaria. Abantu b'omu kitundu ky'e Butondo eddwaliro lino gye lizimbiddwa balaze essanyu era ne bategeeza nga obwa Kyabazinga we bajjukidde ate mu kaseera babadde basinga okwetaagira embeera y'ebyobulamu. Engeri egwakulamu nze bali mu kulembeza okumanya kiseera obuzibu obuliwo eresaidi era eri eirwaliro lya gavumenti eno yona twafuna omukisa omuzungu ono yaida Katonda yatusolera ekirabe tuli basanufu ino twebaza era tusaba abantu bajje balwale baide bawone. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.